Ngobi oyo omubuuza Babi amusula mu kifuba. Buli kyakolako kibeera kya mukisa. Oba campaign nze oba to campaign nze ku kya music kyoyogeddeko oli musajja mu music eno okole ssente kyo nkukkiza kola ssente ng'omuyimbi. Naye akasajja kabayita ka Bobi Wine kabeere nze tekanneetaaga embasika esimba kakabeere nze tekanneetaaga kati kiri kuffe just ogoberera ekituufu n'okakolera nga tekajja kukuwa ssente kuba tekajja tusasula ffembi kati Kenzo muganda wange Anko Ngobi oyo mulaba Obanga mu district gye basinga okugamba nti nevaamu Nalulungi bwati ne bwati Nalulungi n'akola sauti n'agamba mbu temumulonda Ngobi oyo n'akyalayo enkeera nga naye wakulira mu Muyembe wasikiranga enfuli wewe kwekweza kwanza lyakulasi bana avuga ggaali kwepepa zirabye bukulu akafuna semwa bana ngewe kulukuza ku musitali wano genda paka mukagogwano mu over ngo birabe ebintu kuba bavuga ggaali ntoye toyize enkomo nga no bakulira mu lujja luwe kweyeza mu babulide nti Bobi Wine ali kugunde badduka emisindo okulaba Bobi Wine kagenda mu mulimba ki obuwambe buli mbongo obwaffe bwe tunakkiriza okusigala nga tuli bawambe ffe tugenda okufiirwa Bobi Wine does not need anyone to pay him does not need to pay anyone Anko Ngobi titaga muntu yenda musasula mba kusasula Ngobi omuwagiri omanya amanyi ga Ngobi gakuba ne makeup lega mujabulula n'olujja lwavugiramu eggaali bakeera kudduka bagamba Ngobi ali wali omwana waffe Ngobi ali ku radio abasoga mwena ino mbate mutwanyi mboli yagambi oli simanyi oli yagambi gwani agamba ku Ngobi nga ate sawa zino Babi asobola okudumira ekintu gyova abakazi bali bakuba emiggo Babi asobola okukola ekintu kyonna sawa zona orderlinga n'olaba amaanyi basenga bonna banyiivu kazi kivudde yiri eri kyonna kyakutukadde enfuli kinazikuba munaawo wa order ki mbusayibabuli who's cyberbullying you here nobody is cyberbullying you damna tusiriwalira kulinga amazi manyo batuli bade tulya mmere toddamu kumanyira muna Uganda tuteeka ko safari ya muna Uganda ku family ne mumbo jinsu musafira twagala Uganda obida yo dolinga amazi obeda di Kenza wetu li muganda angeze kwagira ku ta music eni ale mbe kusasula ngugenda okola bakuna sasu degenda okole ngewa genda kwa matisha sina buzi blood ngenda okole sente zo nze ku kyami bwaje oli munna muyimbi nkukiza okusaka sente zo nawo ozagala ne Anko Ngobi nze mumanyi yali ansudde ku ttaka lesidda nze mumanyi abamu mamu esimba mu ne mukuha era mumanyi abamu mwawunze kati mu kyalina kye mugamba gwanga Bobi Wine mamu esimba Bobi Wine bamu esimba ate jamutanna manyi ekirala nzale mwina kukimanya kifo kwetu jakibamanyisa kifuba lemozi project tugenda kujikuba yonna paka wansi genda kubira nga tina kuyimira nzera bala monsanyusa oli ku Anko Ngobi oli go lwani so mumanyi wamina history wamu Orega ngebivulu binga sene za kusemiza yagara ngone oturamu ekikumi agamba sijja kukola okamanyi kali systematic ka Bobi Wine kali minda ku kitufu kama minde kutu kakugamba nganya kalo kaddabi kaba kangalabi okamanyi kabuza be mutienda project ya kabiri okamanyi kati okamanyi kote kainanga muwendo gulia ndio kusa kamanyi ngavali yako era Anko Ngobi ye muyimbi asinga okuba tubuze ba promoter badaja ka Bobi Wine asiyasinga ngokubira nga manyi kye bayita waliwo ambuuziza nti aba Uncle Novo baazikira Museveni bw'atyo bw'akola abateeka kulina abapanga mulinga 15 kati mwena mulina kulwana nnyo era muli mubabloga bandi nabagamba muli mulinga 10 kati bonna balina okulwana bonna balina okweyogeza ate abasinga bambi baatulabako baabwe bakira balina ze baliza tugamba komedi bayingireyo naye wano
otuuka ekisatu era kyogenda kugamba abantu kyemugeza kwagala Museveni tekiriyo kino kiri kugenda okugamba omuntu ayagala Museveni ogenda kumulimba ki abantu muleka ku saide ogenda kulimba ki omuntu nti ayagala Museveni gwe amanyi gango bitogalaba oli kubasogo bwamamba oli kubasogo tosobola gamba basoga kuva ku ngobi nga tolina linnya lya kisoga manya golina gali ga mulubaale uli gagamba gamatta Lumwe. Teri cyberbullying. Tewali cyberbullying one. Ngo be forever. Yino jibali munga kuba alini kauma. Anko ngo bite mujja kumusobola. Nogamba abaana hype y'omwezi ogumwe emyezi ebiri terina gye kutwala odduka ku kiwagule se odduka se nkota wacho odduka ne kiwagule ke wenkota nemba gamba ni ali mu just hype ya myezi gumwe ebiri esatu ekigo kiba kikulindiridde obuli no zige terina kyekola tekola mawulire muhozi musajja twali kusereza amusoro bamugambe nzizali emundu emenyo mama Jona awakanya nga donizira awakanya awo na wali nawo obuzibu mu space nkubita mulaba byakola Beti Namboze yali mukubuzabuza Beti Namboze basoma nnyo kusinga ngo byamateeka ne balaba bulabe omuvubuka nibagambe buli muntu era Bobi Wine ngaze mu parliament era Bobi teri MP agala Bobi Wine batono nnyo bali be basomerera bya bufuzi politics ono miziki yajja tebakyateesa bateesa ne Bobi Wine n'ateesa ngobye mulaba double style ateesa ne bateesa ki nkugambye abasajja bali eyo bawo chochi basome ebitabo bagezi bazibwe boogera todda mu Beti Namboze musomesa teacher boogera bamanyi politics buli MP gula bali yingula baba abasajja basoma politics mu parliament mulimbo MP obwasoma bwina ziddiguli ngobye ayimirira omulabadabu n'atandika okwogera bonna ne bamera olutiko naye nga ate byayogera bya bulijjo ngiyasoma izo gulo bilisa mu shitanda ninga bya bulijjo na ya manyi ga kasajja batya nnyo bonara nzukukuba rulabase zindali musajja ganjagala nnyo gwe bayita Elias Lukwago namuyitaganisa live video zange ali rolo modo wange dda ne Lukwago tasita kikkiriza ndikango bikali blessed omulaba besi jamu twalira mu kooti omusajja omukolo teka kuteekera muko besi jiwalaga wano wabira omusajja yasoma luya mu namateeka Elias Lukwago Lord Mayor besi watambulanga naye abeera muno awo gonna baatya nnyo kati Lukwago ye walaba Bobi Wine talimu opposition kwa Lukwago omusajja tudda mu byobufuzi babimanyi nnyo singa Bobi Wine naye kyebayita omukisa kirala nnyo baatya nnyo tewali MP agala Bobi Wine awo mulo abasiga tebali ku muzuuli nze nkibabuli 60% kuba MP abali omu tebali ku muzuuli kusaidia Bobi Wine era buli teeka lye baliyisa wano nga Bobi Wine ali wagira bajja ddi wakanya sigiri jabusiba muziraba lwaki azemu mupya n'akyankalanyiza parliament kumagwa Bobi Wine ososokola parliament ebadde ebbanga de mali mujabeko kengoomi naye ng'obi wajja mu parliament kikondi kyayoka atuusiza buli kimu n'akulaga ne mu parliament omwo munafu abana bajja ssente era mwalabira basiba okuba ebikondi byebisajja biri by'omusole bizimbagatanya amatama babi ko babiwa amanyo nga toyina amwerofa era kabobi mwakala bakakubayo ko omusajja omu wetama nange alinde senezo moyo w'omusole myaka ebiri tava ku yundi mu MP wesimanyiwa na muwongo sewe koze ebiti bobi gweso kuba amayuga nakwata omuggo ne badduka katuma amana najjamba agamba katuma amana kyagamba mutabani kawanzi wali buyingidde n'omuwulira omuggo omwagulanye Katumba nakula bira sebo anonya muzaka akulidde kubuno buchetu tumule nzajja wati mwana wa mugagga akulidde eri asiba nyo buchetu tumule gwa suko gwa kuba ekikonde jeno yalumba museba akulidde ku buchetu tumula bowe mukono nakuba muzaki ninga kyagulanya kute mundu amugamba jangu mutabani kawansi kakulinza akagulanyika boka wulide okamanyi kalugono Tugala no kawa ntebe.
bambi zakajyawo zateze zimanyi Bobby calm down no nagenda aswama muzake ngumi wezwi nze kinjagaza Kasuku kyali kintu kimu sisikiza kukakenzi yakuba Kasuku zenzikiza ndi Kasuku ate yalumwa nnyo ebikonde udda mukola filmu ya Kasuku zinaba Kasuku filmu ya Kasuku najiraba Kasuku muganda wange mwachitiba ludde mwina swe by the way muka gwesinga nokugobita ku internet gwe twala serious awo mu media Kasuku ajikobye hey I'm blogging, can I call you back later? Alright. Yeah, Kasuku esano kuwa respect ya. Neze sikiza ndi kenzo ya kuba Kasuku. Kenzo ya kubanga Kasuku. Techini yecho. Nze space general na ina chida bana. Demula baka tambia kwa Kasuku te wali chikonde chamu. Ne Kasuku yafuna okuja. Yafuna okulabikirwa ngalinga akubwa. Nacho kulabo yagwe agamba. Ha! Sha! Aya! Kenzo. Yakubwa ne yali mwala byo okulafuna okulabikirwa nti agenda kubwa mumulaba akatambya ako kati ne gundi bwate bwe yali Zaki asembye Katumba wa mara mizo ono musajja wa maji Zaki yamanya ndi bagenda mu bali yafuna okulabikirwa nga je na mukuba ale Katumba abana ali mu okufuna okulabikirwa kwa alali mu okulumba Bobby Wine mu kama yangu ndaba katambya kuba ina juvula Kasuku yagamba sha Kenzo aya katulabe ngiya okuwali kulabikirwa sinzi ndali alumiddwa njo ate tebamukuba Uranga membere ose wa muchara can see the background mulaba tumanyi weta kana kublockinga golinga na amazi yafuna okolo sibaya agamba aya sia Katumba mara yauza mutabani kamu down klika sije kangobi karugono nawe Bobby Wine akulidde kubala tuzere emigato mugambe jago kwa kubo obumundu iraze nina mu feeling egama nze njagala omuntu akira kumacho okuyisa Bobby Wine amaso muteke wali naye bonna batya nyoze mbabulidde bonna batya bonna bali mu entertainment bonna ba presenter ngali asobola kweta Bobby Wine ku TV na interview ngedanga musician era bambala babubi ba presenter bambanyiga abayimbi banyiga bu promoter bwanyiga mayindi omusajja asinga kati obunene Uganda ye Bobby Wine Kasuku yatabutite bamukuba ne kati bamukube Chira gashumba mukwano gwa neza mete yiki baita sida sayimba bullying sijimanyi sayimba bullying sijimanyi ekateri sayimba bullying ate bane basajja batya nnyo Bobby Wine ine mikwano mingi jali bati presenters bonna emikira bagiteeka babiga chu bakolerera 12 abasinga bamogosemu n'amannyo abakazi abasinga bonna bali awo bali kubigalango tasola na munafuna obuto tasola asiba ku kigalango tazina sene zigenda simanyi ku case clinic asola kwa Bobby Wine ndeka interview tunulire mikwano Bobby Wine je yalina nga achali musician bonna badduka atambulira mu kutiya kandi zo ngabo kyanve ku ngobi asigale nani mpengo saiba bule asigale nani ngobi ngobi asigale nani nze mwambadde wano weno yogali mungu abatta kauma na sekta devinaji bonna batunulira abo waliwo omusajja akupangira bagezi baloko basakaliya namuwoni nga leka kensa namuteeka mu message yawulira neka kensa yamuwoni nga namugamba bwana tusigale mu bintu byaffe bino yawulira kati zimbuyaga ngobi gwe mwalowooza nti nno gemaanyi ge yagakutte ngobi agenda mu maaso bajja kutuuka n'ekiseera okubanga bakwata enkoko okuboogerako ngenga ate dda bakolanga amakulu bawulirizibwanga abantu ne badda ku saidi enkyamu mbaddira mu statement eno bajja kutuuka n'ekiseera okukwata bannyaabwe oba basiyage bakitaabwe nga banoonya justi mawulire naye nga baali basajja b'amaanyi bawulirizibwanga abantu baabawanga obudde abantu baabawanga omukwano
bwe bava ku saidi ya Ngoobi ne badda ku saidi Nkyamu abantu babakyawa awo naliwo manyiwo wabi kikulumiriza bwe kango oli mbulire obanga atunze nnyoko n'omugaba mu bafalisaayo bamusiyage obanga atunze nnyoko mu bafalisaayo babakolisaayo bamukanjabula bakitawo bamusiyage oba otunze omusaayigo kikuluma wekka n'oba olina obusente bumeka mu nsawo kikuluma kiri obeera oweekaza bwekaza tewali mugigi kiro statement mugiddemu tewali mugigi gwaffe wano kugenda kubeera mukwano gwabo basajja abo basajja tusobola kubeera mukwano gwabwe nga tuweza myaka 7 baakola akakundi kaabwe nga bajja babba eggwanga bo beemanyi olaba balina mu kulwana ssaawa zino mpaamu nfuge nga go just over tokubanga na butida kutta fulungu bali basideza madaras bava luwero nga batabusima ntu okujja mu buyinza totanga na fulungu ne mwasalange enkoko ng'oyita neiba mwe yonkaafu oyita omusiraamu akuyambeko omala gisiba mikono enkoko omala gyo gisiba magulu enkoko omala gisiba jasi mugundi n'enkoko ne bagikuwanga omala gisiba muguwa etagenda nakudduka ko gyosobola okulinnyako obulinnya you can never be mukwano gwabo bakyali bali abasajja bakulaba ng'omwana omuto opportunist atayina bana abasajja bayinza mwana nze abana abasajja nze singa nabayingiramu dda nenze namanya obugagga nti bujja kuva mu politics bujja kuva mu gyebenkozi oba ndifuna kiki oba ddiiru ki oba kiki bwe ndijja akasente kange nze mutabani w'omufu abo abasajja muganda wange bo bakuwa sente naye nga basuula ojja kuzza interest alideekiru careers nsiiba nti baalina amaanyi baawulirizibwanga tebaakaabanga 10 lwalinga ku saidi ntuufu ne baakolanga ziposti nga asobola okufunayo amuterewo ku mobile money abantu baanyiiga naye ng'ate mu actual sense bo bakulaga nti baleeri baatiriira naye nga tebaatiriira kuva ku Ngoobi siva ku Ngoobi n'entongooli nja giremerako mulete ku kyampopo mukubemu entongooli siva ku Ngoobi nembagamba wano bazzukulu mwenna abasinga nze mbakooti nze bino obuganzi businga obugagga buggwawo bazimwe bonna baafa batabani bandake balina kaki babyemuke balina kaki lupaledi amuyinza omula basubiriwa emugagga olwaliro enkeyasobola okumusanga ku street obugagga buggwawo naye obuganzi okwagalwa abantu kukyaza Ngoobi ejjinja n'aswaza Nankwayaatu obuganza abukoleredde kuva mu muziki bannange bavubuka bannaye tuyiga okukola Benanza asiiba kibagamba DJ Benanza asiiba bagamba tuyiga okukola life ekyuka osanga omukazi omukulu mbu yakwata ku pulezidenti mu ngalo naye ayogera iringa nze naye bamuwa programu mbu simanya alina byayogera naye nayogera ebya politics ekyanajja nawemula nabanga penge nkanakola be bano nabasiba mu State House nkulaga regimu bweyononese abasajja abasse ngamba Museveni akyafuga balamu yafuga and without a promoter, can a promoter survive without an artist? But when he boss, we bala mugenda mujjawo wakati yafuge gwanga sanga comedian mwana mutali akaba mubai State House ya musana yamanya mulabirira ansabire sala mbu mfembu nkuto obwengula akaba asiba saba asobye Bible mupenga kuto obwengula afe alina amasitani mbu yayonka simanyi biki Lucifer obwengula mbu kutirwa kuba nti Ngoobi Enya lino njagala omusajja oyo aliwulire basiba pamu bapanze amawuli n'ekino ekikazi ekikulu ekiriawo kikaaba bakizara mu kojja bwakyo simanyi ekikoze ebitya simanyi ekikazi mupanze amawuli mupanga buli ddakiika za version ziganya okukola Ngoobi asonga omusajja gwe bakwata nga ayita mu kamoli ng'omunya abantu nga sipapa omusajja omukulu w'obukonda tembo abyagerera president kiki mukola eggwanga mukutte eggwanga mulyonoonye embwa mmwe mubuzeebuze Ngoobi w'abagenda mumuleeta busipapa obupapaganagana dda ate singa okusayisa mukwata abanafu nze nasigala ku sayidi entuufu negamba Mukama Katonda wa Isirayiri atakesa
kansigale nasigalayo nga ndaba badangala bokaba beba ngamba okama Katonda nze yakubaza nyama tatu yendi pesa naina lida ba no walono nerinnya liva munzo kwagala okukola erinnya n'ogambe kale erinnya ndi kozi waliwo erisango kamango katonza kungamba boyinza okubeera bloga wa NRM n'olinnya n'olikola kubeera bloga wa NRM n'osinga master pilot yakuba muliro tukyasobola okuzina muliro negwe bloga osobola ossango kawe just a minute kasoba ku side entuufu era munonye mangu kali oba blogging buve muyingire kali azendala oba mukwate kuba mugende magere mwetonde babi asiba abaguli akatoga afumba kanje nnyo nakugamba no miti yakina ku machanga agenda Bobi Wine asiba amusaba sen babi alina embwa zijamani chepadi nga 15 gwe babi omusubira okwatembera embwa ajoera miti mbiyagere Oscar namugamba kutenda koza appointment nomba oli yafuuka mubaka togwira mugwiri genda mu yumba bwa misa cha bobo konkona bayino obudde mbagenda settling asmai disputes asmai MC brand asmai ya Jasmine abe balino obudde bobe ebisiru bogende wa mukulu ngobi okola appointment Oscar yakubuza mu kitabo do you have an appointment walina mbabi atendisa ate babi disi atendo utali komya kwa changoza bagobira ku gate wakola appointment oli yafuuka mubaka togwira mugwiri mukitegedde mundongo tomusangayo tayingira bikirabu nga we yali afana yafuka wabuvunanize twamuwodde embe tumuyimiridde mabega kati mwabiranga mwache nambo jamusanga mu nsonda jaberanga eri bali omugambe nti bampe echupa tacyasobola biko tacyasobola kudde bwa bala omukulembeze president mati tasobola kubeera mu bala eyo life yagita ate abavuka kamba boli waliwo ebintu tulina okukola mu myaka emituufu ate tubiveeko nze Bobi Wine inspiring bintu bingi tole bintu tulina okukola mukaseera ako tubivaako botuka mukaseera lolo period ndaje jo tuka muga bintu sola kubikula ira yensonga kinze nsekerera nnyo omuntu akola ekintu kyali badde akola mu myaka emito naje natandika okikola nga obudde bwamuyita ko bosaaga banya kulira mu entongoli era kakube mupiira nga bakuleesa omupiira kubyesabe gwa kisima ng'oli muzeera bagamba dakiika bbiri oggulu nga kumenyeka fitness ngende eri bbale ng'obi ku top temukkiriza bantu wano kwasidiwaza nkugambe nze nanyiiga gavumenti nanjigiza ati n'abantu babi nebetwalyanga nabo ekimu ebintu by'enseno byabawugula n'akwata famire y'omuntu n'agitunda bwebba n'akwata ebyama by'omuntu n'abitunda bwebba n'akwata obuvu bw'omuntu gwamanyi n'abitunda bwebba ng'alubirira byanseno kyatali shuwa ensi bwekyo Uganda bwetutuusizza Museveni bwagivuga ne bumuze mukula bwemanyi asobola okwambula ensonyi abandi muyiyeeko ettaka n'abatundayo webba olwa Simoni nebino wakuba twakulya ffe twakulya nnyo mu magundi z'abakatuliki tuze tubimanyi nti Yesu bamutunda era Simoni bamutunza Simoni ntono nnyo era abantu byalyanga nabo tuze tubiraba ensonga Bobi Wine akugamba tuli mu kutya tutambulira mu kutya miti yajja mbu simanyi akonkona bakwita okulya ku magumba gagondi gasimba ate ni webuzabuza mbu simanyi mbasengera na mubaka mubaka teyaliimu oludde mu nnyumba mubaka ali agenze kukola zi meeting ze mu parliament tebamugwira okukola interview tunulira bugambe tunulira abantu Bobi Wine byayitanga nabo bonna teri muntu ayagala Bobi Wine kubeera president ngali mu music abayimbi abasinga 109 tebagala Bobi Wine abambaga mambo yabaleetedde obwavu singa mu Bobi abambaga mu corona abakubira abandikiza abayimbi okubira nembo olw'ensonga nti omuyimbi ali abeesimbyeko n'abayimbi ne baagala mbu babanyiize kati mulimu omuyimbi alowooza bw'atyo ate nga kyo kisobola okuba nti omuyimbi ali yeesimbye ku Museveni funa ne bagifuula bizinesi kati abayimbi balowooza nti Bobi Wine yabaavuwazza tebaagalira kuddala Bobi Wine naye ng'obi omusajja mugezi nyegezi yazanya mu politics nemnamboozi amwagaliza olute olunaku olulungi yaayagalizaako teerawo ne kaposi n'akakola gwe ne weekebera mu mutima gwe ne weekebera mu mutima
Iya gamba batamu ticha amazalibwa amalungi gwe ne weekebera mu mutima. Gwe weekebera mu mutima. Ba Petero tutubamanyi. Bantu tundayo na feza. Amuza mwogo gwanga we wali kuona. Nkwagala nnyo amuza muto wange. Sajja bali yao. Sanga abantu ndibamuwa program. Ali ku Bobi Wine gwa sawansi la tategeera kyakola. Tewali muntu ayinza kudda ku Bobi Wine ng'ayogera bino byenjogera n'amussa wansi zemba nali matali muntu agenda kukikola nziramu taliyo. Tewali muntu nze oba nali mu ku internet kuno tewali muntu agenda kujja ku internet asiige buchayi mu bantu balime kwagala Bobi Wine ko bene following ku Instagram ya milioni nkaga mu 3 kino nkikula irira nsirawo entongoli eno. Save this video ntadde wakasero ke entongoli tewali muntu agenda kujja ku Bobi Wine kabeerenze nze nali mo. Nobera ku Instagram ngolina ka abantu nkaga mu 9 oba milioni 10 chibayita Bobi Wine kwa kuwe TV show kaba kuwechi you're nothing compared to the love na manyi g'abantu Bobi Wine ge bamuwalavu y'omukwano gw'abantu gwe balaga Bobi Wine tali yotagenda kujja nze netunula mu nganzi era yino statement gye mpadde ng'ekisanizo kyange tosobola kulwanisa muntu akiikiridde oba akulira akabondo k'abantu abayite ag'enkyukakyuka nga balumizibwa kuba be basinga obungi abakuba nga basinga obutono tubale tusobola omumenya tali yali agenda okujja ne bakuba programu ng'enkyo omusiibako enkyo omukeererako omuliirako ki tosobola kusuula Bobi Wine ekimusinga omunjagaza nti ajja kusirika akusirikirire mpaka bwolifuuka omusiru era olimuvaako olifuna ebyokkola ntaddewo entongole taliyo nze omusajja gwensinga okumanya mu nsi muno nti yanjigiriza okuba ow'omutwe omunene ekitiibwa ekyo nkimuwa namukokoma mukarakiteegi ye Bebe Cool mukyagode takisazaamu naye Bebe Cool nakati nkimanyi era tulaba video yalemu olutalo lwamusukkulumako nziramu ku bantu abalina ku Kibuli be nali mmanyi nti balina kulwemusa wansi nga batandika bo bajja bakubagana ne Bobi ng'obikasa yeebuuka nti wali navaawo mu kya music n'enzira ku kino waliwo ebitwawula ebitiibwa ebitabo omukwano eri mu bantu okumanya n'ebigendera by'eggwanga ne kamusalako amasannyalaze awo nagaza Bobi Wine nti musajja mugezi ajja asalako abantu amasannyalaze that people think they matter nziramu Bobi Wine asiiba asalako abantu amasannyalaze that some people think they really matter in real life nze kugambye yalina kulo ekwata omusajja ono muteekako ko wansi ng'era bayi bagenda kujja mukana tewali blogger agenda kujja kusinga Bebe Cool influence taliyo ekyo kyo nkigaana taliyo asinga gwe bayita Rasta Bebe Cool influence olutalo lwamulema musajja wattu kati sina kyamwogerako ali eyo yeeberera eyo namulaba ekifaananyi ne muwala we respect Rasta nalaba ekifaananyi nga muwala we afukamidde amuwa eddigobe awo kati we yasigala yadda mu maka walina music wagenda ofulumya kisima nalaba ekifaananyi wano kyansanyusiza mwana nga byeta akuza mwawa fukambiridde ddadi ennono n'obuvunga muziro nkima n'ensanyuka olutalo lwagaana olutalo tevola mbagambye nze nalemwa manyi kyensobola okukola kizisobola kukola taliyo kaba kusuule ku makya bakuwa ekyolya kabufuna abakwambaza kaba kupangisiza ennyumba wano ku internet
ate kisinga okuba ekizibu nti ne w'omusokoolamu abadde bamukolera emirimu gye the love is still constant nziramu ne w'omusokoolamu gw'oloweba NRM erawuza yetute ashibaga kato muganda nange simiranko buzibu respect still mulongo nti Ngobya anakka wansi ekyo Ngobya kikuba bukubi justika oli omusajja nzina n'ekingamba nti Bobi Wine buli amusemberedde aba amanyi kyajja omukola mu myaka ejja so teyeewoonya aba yakulegekera dda taliyo nze nkibabuulira taliyo agenda kujja kabakuwe imobizi Bobi Wine afudde ne ba MP abamu ba bloga Nseko is one of the best educated MPs bemanyi na William Bali international student yasingako ne ku mwaka mu Uganda wa S46 ku mwaka gwe is an international student yalina gwe yasinga mu Uganda yasinga ku mwaka ogumu musajja mugezi very smart person presentation material if I have not mistaken musajja mugezi naye Bobi Wine yamufuula bloga ngeri mu parliament tateesa ateseza ku Facebook osagane Ngobyi don't joke with Bobi Wine asolo gali manyi garutentezi gali kone kisulo kyo mama nyabo kiringo omuntu wakuwa amazzi amakomere mu nsuwa n'amazzi just ngava ku mudumu era agensuwo gawuli yanga gali mu bayita akantu nto Bobi Wine ani gwatafudde fala Ngobyi ani gwatafudde Ngobyi nkwise emirundi emi Ngobyi se Bobi Wine yafuula MP amumazeemu ekisikiibwa no ku Facebook Nsereko ng'agenda kuwaca n'ambala amasuuti n'akola zi video nkati Nsereko yafuuka Nsereko ng'eri tateesa Bobi Wine nga tebeza nno ng'amuyita kati wakati nadda akasajja akazibu kayita ku musajja akakuba ku Facebook ne bagenda bateesa talina gwatafudde musiru mama ateze nadda ku side entefu mwizo okunzijawo kandi amaluma tulifuna emmere endirya singa okulya emmere ate bansonze ku muzingonyo mu nnyo bangambe mbate seseme emmere yaffe bonna aba andu mwenda basoma nnyo ne bafeesa bafeesa musajja tudde mu mashina nekigwe batafunye mashina nekigwe batafunye Bobi Wine wakateke omugamba nti alina millions 14 ku Instagram yamanyi mukazi we ndi hasinga kugobira mazi esi ziri toko kati yenzizeeko mu maso gwa Bobi Wine gobera mazi ne million followers oba mazi ile urabajja kugamba ensonga enkulu siziwa makulu my brother Musuza adali n'okudda mu statement eyo nti ngenda campaigning ira Bobi Wine mwachi ngenda campaigning Bobi Wine big up Edisa Musuza ni Edisa Musuza kenzo nkwagala nnyo muli wachi Edisa Musuza zemu ka statement yako nasoka abagamba I will campaign for Bobi Wine a statement bajukola notafanjana omusajja n'agula kaliya yoro novo omukwano n'ateeka mu laptop ng'osobola okukola posti bamuva ne bakusondera laptop 100 unako ku bakazi abadde ne ku kasente ku Facebook basobola okuterayo obukadde nga 10 kasipasiyo kaako ebitima nibo byambula ne laptop bana abasajja bajoga bonna nze mukama ndaba se bana abasajja ndabalabirawo olonyogedde bonna nabo bwemanyi nebigendo abana biraba tebiri mu line nabidaba nze muli wachi Edisa Kenzo yazemu akantu ako ka statement kabinyo bale katereza dinyamu campaigning ira kabinyo ku Bobi Wine ngo ina kyotunda e Uganda wegerezanga nnyo okulimala ku Bobi Wine ngo ina kyotunda wegendereza nnyo okulimala ira bu statement obuyonja nnyo mangu Mamukubira bukubi simu mbani akogedde ko mbolimba ina following mbazi jambo simanyi bazi doctroninga
simanyi bazi doctrine ndiwe bakiyita mubazigula simanyi simanyi mboneka mu 10 nga zino zibera ko kubira ko 10 zino zirinyira zinnazo mbira mu simanyi mu force simanyi ziba followers ezibanga enseera n'ensajja mbuzeri nyire nkira nezo ofuna mu nyingi mboteka 10 bwe ni ko munyumize ezo mu following zo kwerinyira ebyo biwulira dda mbotute following buno butono butwale kumpanga simanyi mbo nkira bukere mbo simanyi mbo buzeri nyire mbuziza kati bwe ni bacha munyumize ezo mu following simanyi zo kwerinyira muzimerukanga buti kwa bubale nkero sanga bwayiye tobi Gwe abasajja bano balimba nnyo mukomeo baganda bange tuba misinga mudde ku kituufu musobole okweyagala mwakolanga bemukolanga ne mubabala muyingira ne kati mutya abantu mutira ddala abantu anangambye mbashudukirinde kamera should I clean the camera? The camera is not clean. What are you doing? Ate amwegezi wano nakakodi akalala. Omusajja bwita Kazibwe Bashiri mwagala nnyo Basibwe Bashiri munnamawulire alimedde ku mazima. Kazibwe Bashiri munnamawulire alimedde ku mazima mwagalira ddala nnyo yolema namakulu ajasitaakira ku bacha kyasi kubeera nga teeka kabina ku balukoni nga simanyi mugundi adda kulimpu nga era tungamba naye n'abalema namakula. Owa Bobi Wine okiri ku macho omugambe mbo oli alina following z'okwerinnyira mbwe namumanyize namba simanyi mboteka mo simanyi $10 mbwe namba zerinnyira. Following is erinyire. Mbaina following naye mbwe ate simanyi zerinyira oteekamu 10 simanyi mbwe neziwera mbwe simanyi neziwera mbwe bali Abatanzania abazirwani nga bamanyi mbwe simanyi zifekinga mbwe neziwera Mnogena mwa Diamond msimanyi n'oteekako ko nayo n'olinyirayoko neziwera waliwo naye abamponi nze mbagenda kuntwala mu kooki. Kazibwe Bashiri mwagala nnyo munnamawulire kirungi nnyo tulina munnamawulire pulezidenti w'ennamawulire wa Uja ng'alimedde ku kituufu. Kazibwe Bashiri mukwagala nnyo omusajja mmwe ekitiibwa diversion zitandise mwabitex alese ebintu tembiwa people pay them no mind. Si papa pay them no mind. Bende ngabija pay them no mind. Notuli omukazi akaba ina alinga omulambo. Mbaluli ebibozi bene si papa pay them no mind. Tembiwa matwe ebyo diversion. Abitex bamo twalali amanyi wa amanyi nnyo nga atubeze ebbanga nassa Bobi Wine obwavu ngategeka ebivulu byebusaabala kumbe bamusasudde atabi stopping mulowooza afiiriddwa se kumbe tafiiriddwa nga bo baba batemedde dda nassa omwana w'abandi obwavu oyo Abitex byazaazannyanga omulimu gwe jasi kubega musajja kamusinguza kamazi kakwata obulone kagwa ku mulambo gwa kafeero ne kabba ekikoofiira tomize ebyo mufaka manze mba kubegwa ne kavubuka kusigenda kakubadde mmoloka ako mekagongo balira Abitex soko kulinyira stroke n'amuteekako ebisiraani soka lyafunya yalezemu okubira Abitex soko kuzaala kulinyira stroke bano basiza tebana zina stroke oyo Abitex namweyambulirako emizimu gyajja mu kafeero eyo kusazo toswaka bamugobye mu nyumba akoze Mukama Katonda wa Isirayiri kayirina ebisiraani akasajja omukuufu ne kagubba ogwa golodi. Mama Fina mwali mwana mugamba mupenge omukazi omuswaza mumulaba nyizo okuswaza omukazi omukulu ngoyo mumuswaza twena muswaza kikyenda kule kyali awo kimuswaza mulaba kyekola obusolosolo ku TV nga bulizibwa diversion
Zina muswaza ku chiche na muswaze nnyo wenja Ronaldo manasanyuka nnyo na juice nazina amazina ge twalina ku live ne neti kwati penga ayononyo omukazi ekitibwa akyambuludde omanyi filimu ozazi bamuzanyisa kati ezo na filimu embaga ebifaananyi habitex bakyongeeyo diversion kazi wabitiibwa zinnakola ki zinnakola ki tuli mu nsinga bavuka balina ebiroto tubirina okubeera nga mulina ebiroto ebisinga n'okugomba nti kati nzanya nnyo okulaba Khalifa aganaganga alina ennyimba nekozebwa Wizkid abo naye sibweta musajja mukulu nga ali asiga Jutex ni gwataddemu ssente ze nti agenda kujja mu ssente nga Wizkid zibayita Fresh Daddy kati Fresh Daddy musajja wateri agenda kusiira gu Khalifa ssente yagwa bebo mbamulira omuntu anayipanga ku Bobi Wine wano musaaga tujja kudambula omu of course naye zimbagambye Museveni ne waakuwa ekkutiya y'essente nagamba genda mu masanganzira okunamira Bobi Wine ng'ayitawo genda weekolewa ebyokoola newonozanya sex tape newanavayo omukazi kugamba nti Bobi Wine yankwata oba yansiiga kino oba yankola bwati mbisirabe ebidde tewali kigenda kusuula Bobi Wine kino nkiba buli akabeere mukazi first of all Khalifa yatuuka okubeera MP tebakyasobolera kuddala kati mukazi enda kwenda ku Bobi Wine ate kibayita abakazi ate emmere ate emyenge ate ebiduula ate ab'MP banne ate abayimbi ate abafamire ye ate ali mu kutya njagala omukazi saawa zina yeefuna nti mukazi nnyo nkubire Bobi Wine ekigo saawa zino kale tugambe mbuno akugyemu empale naye bw'olibeerayo oliba ogukubye munda maki kitegeeza kati saawa zino the only man to fuck n'obeera ng'okubye golden jackpot naba batakuwadde 10 kizingoobi wallahi era tolina nakutawaaza wiiki namba sina kindi omwezi era ofuna Jessica Gwe n'okwata bwati weeyisa mu mbugo n'okateeka mu ndabirwamu n'okakuba ku stapuli n'owanikako nongolivu ngoobi okwata akaguli n'okeesabulayo bwoti n'okateeka mu fulemu ng'ekifaananyi kw'osanguzza wano n'abazzukulu baliikana bakonti ako maama ke yeeyisaayisaayo nge bagamba naalongo weeyiseeyo akeeyo wejjwi akantu kannuma akanjiijiira tebannange engoobi yanjiijiira taliiyo gwetandika naye gwali naye imaama w'abaana toyina naku kati saawa zo ne wajjayo omukazi yebaka ku Bobi Wine oba ogukubye munda naye otaddamu kulya kino nkikubuulira ku kino kyaliko asinga kino kyaliko kino kyeyafuuka ali mujjamu empala libeera w'amaanyi naye nkibabuulira kati ate era ali ku kituufu yo yamukola maama Solomoni yabeera kuli ku malidaadi n'agamba kino ze nkibabuulira ne wajjayo omukazi saawa zino Bobi Wine yeebuzaako munna agezaako okwenda kuba Bobi Wine ayimanyi what is at stake omukwata sex tape akatambi omulikodinga accusations ogamba nti non rapinze kuba abakazi politician bakozesa nnyo abakazi n'obutwa bayita nnyo mu bintu bayita abakyala bayita nnyo omukazi okujja mu inbox yange ena saawa zino okusinga bakawboy ntiira ddala abakazi era eddoboozi ly'omukazi lintiisiza ddala nze naye nze gambe ne wajjawo saawa zino omukazi na Bobi Wine nogambe bw'afunye oluyontayonta bw'akukwatangamu n'akutippukiramu muganda nti totawaaza obulomweyo kyange egi kwata akagoye ogire bw'otyo okateeke n'effugundi ogambe abaana bali kasaba konti yali ngoobe yakalagata jjajja asangika kati mpa ekifaananyi nga ali mu bbaala mpa ekifaananyi nga ali mu bbaala ati eyo gyagenda bagenda kukolayo ki gwe mpayo ekifaananyi nga waliwo amuguza ebbaala amuguza sigala amuguza enjaga mujje eyo saawa zino ayinza ogimuguza gwe mpayo kati saawa zino ayinza omuguza omusokoto gw'enjaga oba omuguza simanyi gwe bayita sigala mujje eyo saawa zino ekifaananyi kifuluma nti ono yamuguza bbira lugende mpola
bia si chichamu kunywa bia si chichamu sio chiri mbaye chifanya kasaje va Bobi Wine asala ke mviri nganywa bia mbaye chifanya nsaze chijenga Bobi Wine akute just bia ensonga ki Bobi Wine walabe ebintu nga binombo wali wayogedde malina bisomanyi million views ezokwerinnyira ze balinnyire nennyire million viewership which I mean for the following which was incubated zakera bukezi nibazibikanga amagi nezimerukanga obutiko ebyabira biraddala nga layisi era zenga omwagizi wange obi era bugira mwere taking kulabanga ngasi Botuli mukazo frasi mujja mutukube tugenda kuddayo kagula nnyumba ezakabiyo sira gwa kyagula nnyo olwa gambi yakoma mu 2018 ugenda mu bala ku birthday ndage bala gyakyalamu ibala gya kuba ya mukisa today ndaga musemberedde anywa sigala ekifaananyi kifulume bufulumi just ku media ngalo gwasemberedde emupyoyo yakutte sigala Bobi Wine akutte kale just amusemberedde nga akumisiga simunyogwa sigala kijeyo Kijeyo abadde abantu emirimu otuwe mulimu n'agera ku makya okufuma Bobi Wine alowooza mbu ekikimufudde star omanyi nze nakula manyi disability nti olina kubanga wagongobala no kyebaita disability kiba kyawukana obulemu bungi nyo omuntu ayinza okuba nga alina ensimbu ng'ezo obunabo obuli invisible omuntu asobola okubeera nga alina tugambe obulemu ku bungo tosobola kulaba disability kyekisa nti olina kulaba muntu nga yeekulula kati mulimu omuntu ayinza okuba nga alina obulemu ku bungo ngano ensajja alina ddala obulemu ku bungo some guy is really disabled mentally disabled omuzungu tukiyita mu luzungu okera ku makya nowooza nti gwe bwokera ku makya nonafuya Bobi Wine kikufuula star ankubuulire balance bagita mental disability gobera mu echo or in an environment olowooza nti you're being celebrated okola ekyo by the way olowooza nti ebintu byenda abantu nga bikola kuba bino nabikola nga ebyo nga nkola ku video bwange edda penge dda nkuyoga ku bayimbi I used to think ekyo kinfuula wakabi but I got this name by default then I had to switch nenkola ebizimba eggwanga nenzirambya ogera motivating abantu nyingire ebyobufuzi nemba just okubeerawo nga nkozesa weakness z'abantu ebiseera ebisinga okubanga nze ne branding kwa the end of the day era tolina legacy gyoleka until today nenamala ku switchinga kit nebuusa ne tulina era abantu genda kugamba nti omuntu wakira ku makya n'akira ku makya n'aggulawo show nga anafuya Bobi Wine buli wasanze afunamu ekintu ekirowooza nti star okuba nti ye force eringa etiisa abantu abalumwa abakuŋŋaanye nga balina ebigendererwa beetaaga enkyukakyuka n'abanga abaŋoŋŋa obanga abayisaamu amaaso naye nga naye ali suppose kuba mu bbo naye olw'okuba nti alina some selfish ambitions alina byayagala okutuuke ng'omuntu yena aba nebyaba ayagala okutuukako which is okay omuntu oyo ajja kutuuka ekiseera alowooze nti mujuwa kati ngenda kukubuulira kino nga jjajja w'ebintu bino era ngenda kukubuulira yenna ali eyo nga nze akoledde bino ebintu ebbanga nafuyizza mpromotinze nkakkanyiza mpumbyebumbye era ntangazizza ensonga ku internet ku naye nakubuulira ekintu kimu kyenjize nti byonna bitukola mu nsi muno mu duniya mu buli kye tukola buli kye tukola mu nsi oba oli musamize oba oli buloga musambi wa mupiira weetaaga abantu weetaaga kye bayita amaanyi n'obuwagizi bw'abantu mu kyokola
waliwo abantu betufuna nga bakubeerawo tudde tebajja kubeerawo nkeera sandi badde wano singa nafuna baatudde me nafuna mu 210 tebandi badde nga bantambuza paka 220 osooka kwekuba mu ttooki kyebayita self evaluation mwetunda muno ogamba naye ku kyenkola kino nfunamu ki ye impact gye ngenda okukola nsobola ntya okubeera nga nfuuka omuntu empagiruwaga abantu muliko abantu 10 singa mwebasedda niyo lwasobola okujja ngo kubaweza ina kuvuma Bobi Wine navuma natuye nakola ki neze jasinja kujja mbaga baganda bangenzi abantu mu mpaka kadde ate nga sina gwengulira bizi lwaki. This is what I want other bloggers to know. Nti osobola okukola ekintu kyonna n'okanga ensi, but for how long can you maintain it? Muganda wange GNL Zamba namugamba ekyo you will always be the best hip hop artist, but I cannot underestimate Gravity for his consistency. What about day? Era olutalosijja dwenyegamu ddala mumpulirize. Namugamba ojja kusigala oli w'amaanyi GNL Zamba. Nesigenda serious abafollower kubagamba nti Gravity consistency y'emyaka gy'abaddewo ng'akikuba oba akuba byakisiru ng'asobola okujjuza lugogo nti oyo omusajja musiru ate aba muzibu nnyo aba mulala. Okitegeera? So baganda bagenda bagamba buli kyemukola kyonna mwetaaga amaanyi g'abantu. Buli bw'olaba nga amaanyi g'abantu gagenda gasasika, you're doing something wrong. Obe manya wache wali wachifuka by default chali muchajja mu nsobi abantu bamala kubuka kikyamu ne besembezanya. So tuwala akadde oberenga wetiriza omanya nti kino nabaganda omudeba kuwa sente mmeka waliwo omuntu gwetasobola kuwangula. First of all nga toli muliikiye, secondly tolina kugenda kukyusa muwagizi we ujja chokola baze sasa yanyo n'abantu abogera ku radio. Radio yene nawe yawukana benazo n'otangaza mukuru wange kuba bino binsi. Nti fe tulina omukisa twogera tulaba n'abatulaba. Netu waliwo edda nga zi radio tosobola kulaba frequency nti oba kuliko abantu benkana bati tosobola kumanya oba bweyogeza wekka. Naye otuuka ekiseera nga mukatonda mu ggulu abantu balinga abakulaba kaliko nga 3 oba 5. Naye era otuuka okega nga mulinga ina kyo sense weyogeza wekka nga abantu bakulaba nenga olaba tolina kyobagamba kiryawo kikulu nenga tebajja kukkirikinga bakulabe naye tolina kyobagamba kikulu. You don't impact anything in their lives. Osegera muganda kyova maze nsiba mugamba nnyinaze baganda bange mwenna abali eyo byonna mubikole, but waliwo akaseera akagenda okutuuka kwa kintu kyonna kibeera mu ratings bagamba onasamba omupiira baba tova asamba omupiira nate sola mugezageza ku Pavelo Nedved ate ba Pavelo Nedved baliwo kwaliwo bazisimanyi ba tugambe ba Sebastian Veroni ate midfield ebiseera ebyabeeranga waliwo ebintu ebijja naye era ku nkomera sine bajja kugamba nti naye ate walingayo balidondo. Kati buli kintu kyonna kibeera mu ratings nti ujja kukikola mwenna mubeerawo ng'omunyeye ne ratings ojja ginoonya mu mutima gwe bw'otuli wako ogambe naye waliwo ekikyamu ekiriwo. Waliwo ekikyamu ekiriwo. So baganda bange buli kimu kyotukola twetaaga abantu. Era nze nsuubira singa bwe bwenyi kyabadde akola kitaawo kituufu singa tekiwali akimu. Waliwo omusajja yajja wano muba MP obwasembayo bamuyitanga Mabrizi. Lero njogedde ne Mabrizi eyesimba kulonda kwedda bayitanga Uncle Mabrizi. Mujjuke Mabrizi esimba kuba president mu kumalisa campaign. Lero njogeddeko ne Uncle Mabirizi nga mubuuze oba anadda. Mabrizi yalinga ku stage gubano gwa Michael bamawo kadiro kalulu kali akajja agende nga akyankalanya abayaye mbusimene yesimye ko Mabrizi yalinga wa ku stage awo kusira munanjuli Mabirizi yabiraga muye wa ku stage Mabrizi ngeno kuddamu okumulaba mu yesimye mu kalu atobulu opposition ebisera babesi yawe yesimba kati bwete muri Mabrizi embira jali musazo te yeyagaza naye musiba yakozesebwa nako. Era agenda kufaga manti yesimbawo nga president ni Mabrizi gwe mmete kyalina 10 yali talina na kyalina ne bamutwala mu state house we
Mabrizi najja ssebo. Najja mu presidential campaign as in presidential aspire and natia. Mabirizo yeyitanga Mabrizi. Museveni asobola okuwa posti yonna. Asobola okuwa basobola okupa atike wantu wonna, but they will not love you. Tebajja kukwagala lwaki. Mugundi yawe bali bakola akasaako kaabwe. Tewali namu tosobola balina ekintu kyabwe ngeye bakiruka. Nze ati this time sinsobola kubeera nga nze omuntu ngamba mugenda kunsuubiza okugula emmotoka. Nga ne bula nsobola okugya emmotoka kulonda n'egipakira n'egitimba Uganda n'ekiwagala ku container. Mukulu wange n'avuga oba omunjera n'avuga n'abajooga. Naye nzija okukibanja mpola nga nsasula. Ani agenda okungoba embasi zina bajja ngenda mukono fogere. Nsobola okukola gaziba kyakati. Tubale ebintu n'abavubuka ekisinza otubalamu ati kubeera n'ebirooto bitono nnyo nti oli ajja kukugulira essaati empya ovume Bobi Wine. Nti simanyi mbu bakubadde ssente ogule essaati empya ogule Bobi ovule essaati empya ng'omusajja alwanirira change buli muntu osobola okubeera ng'asobola okwaffordinga essaati seemu bbiri kateri nagenda zikulangira. Bala magulira akatogo ovume Bobi Wine enkiira King Michael. Njagulidde emmere muli ku luwombo muvubi kanti emmere. Ng'omanyi abalimi abali e Masaka Bobi Wine bali mu kulwanirira. Nti buli muntu asobola okubeera ng'asobola okuba n'emmere atiisi mu lujja olulwi. Ekirese kyotyo natula nenda abavubuka ng'ebyoto byabwe si bye byange. Ente bbiri natula essera nenda ebirooto byange nga si birooto by'abavubuka nga si bye byange. Nga boti sibafundako n'akatono. Beetaga kahype kaawo. Tibeetaga kahype ka lubeerera. Omuntu nakugamba mbu njagala ente. Nakukwata kamera nakugamba yogera nti ente nzifunye. Mukazi yino gye waafunye. Mwana. Ente bbiri. Nenga wavuga ku saafu ya worth millions nga 2. Wakuba kuzihiti songo mwana akawunga. Omusajja n'akuwa akawunga ovuma omukulembeze alwanirira embeera gy'osobola okwete atekewo embeera ng'osobola okubeera ng'osobola okwaffordinga akawunga ne bakuwa akawunga. Laputopu. Mubagulidde essaati bakupangisa ennyumba lasita mwana. Ate ekisinga okummalamu amaanyi mwana bw'osangako omuva Bulaaya mwana ng'alibaddeko exposed mwana. N'agenda ku bbeeyi y'omwido gamba Mukama Katonda wa Isirayiri kiki kino. Kamera obe waaba abantu abamu tebaafuna ku chance ebira mu kamera. Kamera abamu baziyingiddemu. Kamera eno naye nege gyeteekamu abantu basayiga okutunulamu kamera. Nga wanda kyawanda. Abasajja babeera nga bo bakusindika gobeere mu kamera. Boss face ebiso bakuwayo 10 nti genda mu kamera ogera kino gamba essaati bagulidde embwe essaati. Baganda abantu waliwo essaati yaweza $2 e Uganda mu dduuka ki. Essaati za mutwalo gumu, kanaana, kibijojjolo, mitwalo 2. Businike e Uganda bwa mitwalo 5, mitwalo 10. Omuntu abadde okali gwa sini obusolo kwambalenga tuyalo 10, je mitwalo nga 8 oba tugambe ya 13 milioni nga kugamba kwaliwoze we bitebe bintu ne ngamba na yo ba watu mwana nze Bobi Wine has exposed the people nente n'okutya. Nze nente n'okutya ne ngamba mwana ulaba chali boli ugamba nti ono chali ne mulomu Katonda mugu this guy deserved better. Ng'omusajja yeemazeemu mulayisi omwerere n'ogamba ono omusajja ebigendererwa bye byali just bitono weebiti. Kofe bimu tubichu kwabanza waliko tebigendererwa bimbe nakabe natuukako ng'okwogera n'abantu nze abakulu abasinga byonna ebyo mbikoze. But that is hard work. Naye osanga omuntu ng'akantu akatono akawulira n'ogamba me mwana tuli ku kikuno.
nkwaniriza ebyo bibadde bigambo bya penge penge. Emabega unakuwadde video ya nakuwadde obubaka bwa Edilisa Musuuza Eddie Kenzo. Wabula penge penge avuddeyo n'agamba nti Eddie Kenzo yabadde alina okuvaayo n'akola statement nga bwagenda campaigningira His Excellent Bobi Wine, Honorable Member of Parliament Kyaddondo, agenda kwesimbawo. Ekyo tekikyaliko kubuusabuusa. So yavuddeyo n'agamba nti ekyo ekintu kirina kuba bwe kityo, agenda ku campaigningira omukulu. Amasasireka gendo gyolabe kyombuuza nnyeno people power ogisomye gwomanyi. Kale kakati ebiseera bisinga ebintu bino tebijjemu okusaaga. Penge penge abadde ayogera ku bintu bingi nnyo. Nagamba abantu abamu munaye kati ffe tuli ebintu ebimu bye tuli mu tulaba lwakubanga abo penge penge naye kati sawa zino ye omuvubuka yenna asalawo kwe kusalawo okwo. Babuzaako yonna gye musinzira okundaba. Yangumola nkutumiddeko webale mwoyo gwa ggwanga. Yangumola nkutumiddeko n'abalala yonna gye muli. Lunabe Lili Puzzle webale n'abalala. Naye nga ebyo bya penge penge njagadde bibawa omanyi mwe muli mikwano gyange. Kati waliwo ebimu penge penge asobola obikola live, asobola obikola biki nno ne mutabifuna ate nga tuba tubisuwa. Kyova olaba tubisalako waakiri n'enzija n'embibawa. Mu 1000 ababirabye kibeera oke, kiba kiwedde. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mweyongere okusubscribinga Big Brother Uganda. Genda osubscribinge, genda liking, genda ku Facebook page yaffe, tuli ku Instagram, tuli ku Twitter. Yonna gye tuli Big Brother Yugi. Twitter, that is Twitter, and Big Brother Uganda, that is Instagram. Facebook, Big Brother Uganda, that is Facebook. Ku account genda ku Big Bro Jamal. Ojja kuba osobola okundaba okulaba ebintu ngeri gye bitambulamu na buli kimu obulamu bwa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Sigenda kusukawo penge penge kati mwenenye. Njabbaletera ate ekirala ky'abaleese. Mukama Katonda abankuumire. Mweraba.